Okuva amafuta lwe gaatandika okusimibwa mu bitundu bya Bunyoro, ebintu bingi bizze bikolebwa naddala eby'enkulaakulana okutandikira ddala ku kuzimba enguudo, ekisaawe ky'ennyonyi n'ebirala. Kati abantu ba bulijjo bangi babadde beebuuza we bagenda okufunira mu nteekateeka eno. Bano naddala abalimi bakungaanyiziddwa okuva mu bitundu bya Bunyoro eby'enjawulo kubangulibwa butya bwe bayinza okuganyulwa mu nkulaakulana ereetebwa e Bunyoro. Aba Petroleum Authority of Uganda abaali emabega w'okusima amafuta bakubiriza abantu okufuba okulima emmere naddala eriibwa abantu babeere nga basobola okugigula ku bo okusinga okuleeta endeete. To fully take advantage of these opportunities, players in the agricultural sector must prepare. This requires upgrading production capacity. We are here to build capacity, of course, ensuring consistent quality standards and building partnerships for technology transfer and skills development. Guno asaba tegezeza abalimi ng'omukisa gw'okuba n'ekisabo ky'ennyonyi eky'emigugu kisinga obunene mu bitundu bya Albertine balina okufuba okulaba ng'ekitundu kyabwe kifuuka ekisinga kufulumya ebirime mu ggwanga. This is starting like a game in the Albertine region, but as time goes on, being the largest cargo, having the largest cargo airport here, and with low volumes, it could end up becoming an export hub for us in the long term. Ye Charles Kajura akulira ebyobulimi mu Hoima agamba abalimi bajja kuganyulwamu nnyo singa emiwendo gy'ebirime byabwe gibeera waggulu. I want to hear some good prices of tea. So likewise here, we need to come in. Where do we come in so that the farmer gets the price? Because the Catherine Puran okuva mu Stanbic Bank agamba nabo bakuyambako abalimi okusobola okwenyumiriza mu kulima. What does it mean to take their produce to the market? What does it mean what does it mean to take a crop from the farm to the market? But first and foremost, there is the aspect of quality. We want farmers to produce quality crops.